Celebrity track, and of course Wally Allen Cruz, Mr. Handsome is my name, and of course gena maso berengo subscribing matovu divosh ku kamera kwali bulungi nnyo kubanga ekifaananyi kyonna kikuba bulungi nnyo ne graphics awo byonna byonna nga wobira ne ku maloboozi abeerako bulungi nnyo Ibra naye abeerawo bulungi nnyo wali Ibra 2 Bros okubanga ensonga y'okunkata awo nayo anyoola bulungi nnyo olunaku olwaleero ku show tuyina mwana muwala Kyalo Nantongo, and of course ayina oluyimba olupya tugenda kuba tulwogerako bulungi nnyo naye nga bw'omulaba she's unhappy n'ekigenda mu ggwanga mu nsi muno jategeera lwaki tali happy naye ng'ate ayina oluyimba olupya so ebyo byonna tujja kuba tubimanya mu maaso awo otherwise for now asooka atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandike. Kyalo wangi ogamba oti sigambugamba otya obulamu bulungi mama Brighton hey. Anna eze mundeke wembeera eno nga sirina bigoye ala ni kuluzi obulamu bugamba ki bulungi pozi gwe oli bulungi ndi fine kanatini oyise ogiyitamu oti mukola teri shows teri mikolo nja kwebaza mukama kubanga sirina buzibu kuba twalima ku mmere mu kyalo tugikimanga bagituweerezanga so sirina buzibu basically oli bulungi fine kiki oyinza okugamba omulabi akulaba essaawa zino nga tutandika butandisi omuvubuka akulaba about what kyenyinza okugambako mpozi kimuzaamu amaanyi obabuuzaako nkimanyi embeera si nnungi right now because tetuli mu kukola tuli waka naye waliwo abakola naye waliwo n'abatakola but abatakola katugambe nti no mukama bwatu bwe yakireese kubanga si ffe twetonda embeera yonna eriwo essaawa zino si ffe twagiyita so tugume kyonna ekiriwo bw'obanga okyali mulamu okyassa webaze mukama ku lwekyo. Kyalo Nantongo olina oluyimba olupya yesebo baluyita batya ndagirira nze nnyumirwa nnyo korasi eyo gy'oba osooka okumpa ndagirira ky'oli nkusangeyo ngambayo aninzije laavu yeninnye mwana gwe laba n'ebyenkola binnemye ngambayo nawe ngambako switi naye olina omusajja anange ozi wagamba tolwana ala nindeke ebintu byasajja bireke bakutama bagala mmanya byabasajja ebyo mulinde olunaku bwe ndibagamba ki ekisinga okuluma ku basajja ekisinga okunuma ku basajja ebintu si bingi kintu ky'obutalabirira baana bw'oba ozadde kinyiiza kubanze nakula nesingo mother kinyiiriza ddala ku basajja abagenda ne bazaala mu bakyala bakazi bato ne mumala ne mubasuulawo ng'ate omulekedde olubuto ne bamala ne babasuulawo nze siriimu nga toliimu kale kirungi bw'oba nga toliimu but omuntu okumusuulawo nga tomuzaddemu n'omwana kintu kyo kibi nnyo nnyo because omwana bw'akula n'akimanya kizibu okukyerabira. Nina ekibuuzo kye nabadde juzi n'omuyimbi gwe nabadde naye awo ne mubuuza ekibuuzo ne mugamba muyimbi wa bandi legend aluddewo ne mubuuza naye gwe mu ndowoozayo ne Pace Music wa bandi kwatambulira mmwe mwajjamu omuliro media yetabawagidde bapresenta abaliko omulembe omupya guno ffe tubisse kiki ekisse Music wa bandi radio zezitaliwo zizanya music nengamba nedda bwe naasangayo omuyimbi ayimba ekika kya music oyo nja kuba mubuuza. Kyalo Nantongo olowooza ki ekiddiriza Music wa bandi nga tutandika naye nsobola okuwabulamu nze simanyi kye bantu kye baba bategeeza mu kuyimba Music wa band ekyo kyo nkyewoonya what's the meaning of a word band kati sooka neneebuuza omuntu yenna ali mu bandi music gwe muyita bandi kiki because eyo ziteba style we kulwange manda bateba style mngamba nti abayimba afrobeat oba imba zouk oba ballad oba what because ze simba music ate go ngamba nti oba kangeze momo gwayimba Maureen gwayimba si gwe nyimba nze nyimba style nenyimba zouk nenyimba ballad nenyimba njagala nnyo music nze alaga omuntu nti muyimbi simanyi kisinzira ku music kiguyagala kati nganze Kyalo siri muntu agenda okuyimba nesansalige okitegedde stage yonna njawule enkole kikyo si kyendi so nyaga nnyo music gwe nyimba omuntu gwanamutula ku mutima oba n'akawuli akayima n'agamba nga tagenda kukeerabira mangu si ono wa clubs because I'm not that kind of person nti oba music oli gwe mugamba mugwe mwito wa urban mulimu n'enyambala kati ze soa kwambala lugoye lukomeno oba
like this kale tebwe nyambala engoye zange ezigunda bazita nti wa band kati ekintu ekyo sinnakitegeera bulungi lwaki bagamba nti bali bayimba bandi lwaki bakita bandi nga ne Cindy alina bandi okay ne tuddayo ku kibuuzo Pace music kale ekika kyoyimba kwatambulira ekusanyula. There is a problem wano mu Uganda. This industry is divided into two. Nti waliwo bagamba babani waliwo bagamba aba band gavukola ki ate kyembi bw'otandikira mu band obanga yesimidde ntaana oba okitegeera nti kadde mwako bw'oba otandikidde mu band ng'oli muyimbi ng'oggyeko bapapa because boba ekintu kyawe bakikutte ebbanga naye oba muyimbi muto n'otandikira mu band oba wesimidde entaana etya nti baba kulaba anti balina kiri ki mentality nze mbiraba nnyo ku TV balina mentality eri nti abayimbi ba band tebamanyi kwambala abayimbi ba band tebamanyi luzungu abayimbi ba band tebambala bukondo abaana ba band tebalina kwambala tebakola njala abayimbi ba band tebalina kusiba Brazilian oba kitegedde nti balina engeri bambi gye babalabiramu of which kikyamu babalanga bakadongo kamu oba ate n'akadongo kamu nayo style of music omulungi nti nze nange nyini nsobola omuntu yenna oba otegeera bulungi osobola owuliza buli music yenna kati kadongo kamu mwe bajja abasinga no bamucupula namu bamuyita abaani mwe bagenda ne bacupula ne bakolamu ebyabwe oba kitegedde so si kirungi kubanga industry eri divided into two omuntu waba aleese oluyimba lulungi you play it lwaki osooka kukulowooza ku bidongo bye yakubi ng'ate beebamu because ngende wa bbawa nenkubirayo spice n'agende wa bbawa n'akubirayo okitegedde but positive balina okwogereza amazima ge balina okukkiriza nti abayimbi bayita ababandi ate bayimba nnyo kadde mwako abayimbi bayita ababandi bayimba nnyo balina amaloboozi amalungi oba agali original tusaba bato nedda si kyeŋŋambye but that's the fact abaana abayimba bandi gwebagayima nti babandi bali loko kyenyiza okugamba nti beba real talent entuufu because ekintu sisobola kuvumirira music wabali nti oba gwe baagala kisizira kugwe ku mutima kikyokola ki nze Kyalo bwompa oluyimba oludduka ennyo bandi abasiimbye bwompa oluyimba olw'okugenda mu bidandali n'enkola mba mpola sikola ki era bw'oba olaba nti bwema mpiseeyo era sigenda nnyo kiba kitono ngaola mpuuba omuntu asobola okuwulira ompuubo yes mma njagala notisi neziyimba nezituuka si zino ez'okusuulawo obusuuzi oba kitegedde so kiri buli omu alina kyayagala bapresenta babawagidde aba generation yeno but let me say njja sooka okwebaza music gwe bagamba nti bwe tuyimba wa bandi excuse me kati abayimba bandi nti waliwo TVs ezibapushinze nze okuva bwe natandika okuyimba mpulira sifunangako calls waliwo TVs ezisifunangako calls ejangu ku interview because babagamba nagenda kwogera kiwa band naye ng'ate abayimbi basinga okuteekako tebamanyi luzungu sijja kuwa example kuba bamanyi nga just ayambala bwajja n'agamba hey this is I've come here asked me to premiere my song noga namanyi oluzungu katumuyite ku NTV the beat kwa example oba kitegeera naye tebamanyi luzungu naye ate bebagamba nti babandi wali omubuuzizaako batamanyi luzungu wali omuyiseeko n'omugamba nti banaye come and premiere your song n'agaana oli ayinza okugamba nti babayita ne bagaana because nze waliwo yangambye mbu nagaana okugenda ku TVM bampita neŋŋaana wawulyako ensonga lwaki nagaana because nkimanyi nja kujja netotoleko bannange Kyalo Nantongo I've come to premiere my song era bannange n'obyogera byonna bw'ovaawo mu kasero why because tewayambadde biri bye baagala balina music wa myaka gyammwe Alan gwe baagala oyo w'okuzinirako ne mutuuyana gwe mwagala oba kitegedde nti ojja kgenda oyambala ebintu byo bagambe agenda kwambala kikusho yaffe agenda kuyogera kikusho yaffe oba kitegeera bo bakweronda nga ne bavaani bo tebanabakola ki kweronda nze nja sooka neebaze TV ezimbeereddewo nga Kyalo oba kalife bayita ababandi oba kitegeedde abaliroko be bagamba kati nga mulimu Bukedde TV mulimu Spark TV mulimu
Sanyuka TV, mulimu ziriwa ABS Delta TV, Star TV, munezo ezo zitumanyi era nja kubeebaza because zibambereddewo. Sijja kugamba nti no TV ene waliwo TV ze nina okwogerako nga sizimanyi. Waliwo gwe nasanga na omuyimbi naŋŋamba Alan munnange natwala olimba ku TV yange ku TV M1 e Uganda. Ne baŋŋamba olimba olutwale ku beat. Beat yejjo osobola okukubeeza ennyimba zammwe. Kati nze waliwo radio empostinze. Eyampost etera nnyo okupostinga. Eyapostinze ekifaananyi kyange n'eteekako caption y'ennyimba zange. Naye ng'ate tezannya music wange. Kitegeeza omumanyi naye ate owulira toyagala kunzannya. Oba kitegedde? Omumanyi mu mutima gwo n'eri mu nnyumba oziwuliriza naye ku radio yo olaga tosobola kunzannya. Oba kitegedde? Naye ng'ozannya ate bayimbi bannange olw'okubanga bo tebaatandikira mu bbaandi nga bajja. Bo mulaba bali urban. Naye nga tulima music yootya y'omu. Oba kitegeera? Kalo kino tekimalamu bino ebigambo byoyogera tebitiisa omwana omuwala oba omulenzi ajja ng'agenda yimba kale gwe tuyita band n'agamba nti olaba kale ayogedde bw'atyo kankyuse. Nedda nze kyenkugamba ekiri kimu nti wadde batuyita nti tuli ba band but ffe tumanyi okuyimba tetusobola kuvaawo. Kizibu okusanga omwana atandikidde mu band nga tamanyi kuyimba. Oba omuntu ayimbiddeko mu band tamanyi kuyimba gooza kisindi ayimba bulungi. Oba kitegeera kizibu naye kisinziira kikyoyagala. Zala oli aba presenter. Waje? Zala oli aba presenter. Bwe njinza okitwala. Waliwo presenter yali akuyisizaamu ezzalawo nga takikoze direct naye indirectly ku nnyimba ze mujja muyimba. Muganda wange mbirabye ebbanga tubiyitiramu ddala. Oli naakugamba kakati waliwo omulembe guno ogw'aba DJ. Nti DJ ayinza okugamba kati nga budde olima lwandagirira. Lwero oluyimba ze zimu ze zitukigale ze nnyimba z'ogenda okuwuliriza for some time. Nti ne bw'oba teruhiitinze nga bwe muzigamba ze hits bwe zikola zitya wabeerayo omuntu oli olimba lukoze eki gwe alwagadde nga lugenda kubeerako for long. Okitegedde nti bibeeramu ebyo ne bakunyiga wano ne bakunyiga oli DJ naakugamba lwaki togendako ewa producer gundi ng'ayinza okulowooza nti bwe naagenda ewa Nesimu oba nti lwe luyimba okuhiitinga. Nze oluyimba olwandeeta industry okummanya lwali lutambula mpola. Owulidde? So oluyimba n'okubeera hit okulumanyika everywhere tekimatalinga producer ki. Mukama blessings n'agamba olugenda everywhere. Nze Kamese tambula namusanga ne Kasese yo munde yo kati mweze muyite zihitinze wanene zakabi nga teziriyo. Because ze ntambudde tours zonna nezigenda mwezi zeeyo yonna. Oba kitegeera. So omwana omuto atandika sobola kumugamba nti no kola kyowulya kyoyagala. But bw'onoogamba nti no kankole gundi because tubagenda kunzanya oba ku NTV oba Urban mbutojja kubeera star. Because ne Juliana yenyini tayimba Urban. Okimanyi? Tayimba nti music gwe mugamba mbuwa Urban. Si gwayimba kabe Eddie Kenzo. Kyogamba olimba lwa City Alosi. Lulimu oluzungu. Because bagamba mbuno lwa Urban lulina okubaamu oluzungu. Obanga Andre yalukubi obaani. Oba kitegeera. Omukama blessing aluyimba ne lugamba kalukole ki? Ate abantu baffe abafanizi baffe abatulaba mwababalaba ku TV bye muba mwogera ebiseera ebisinga bye batwala kyetubalaga kye batwala webale nnyo kyemubalaga kye batwala. Owulidde bwe ndeta oluyimba lwange ku radio nga maze odufulumya radio ndufulumiza siruzaayo noŋŋamba mbu akati Kalonzo nnyumira nnyo ate ng'oyimba obuyimba bw'empola. Lwaki simanyi toyimba bwa mpola nenkaleeta ate n'ogaana okazanya. Oshegede ate ne mala n'ennyimba olina n'ogenda olaga lwaki toyikuba nnyimba ziri ate toyimba ziri ezidduka onyuma nnyo n'enduleeta gwe kennyini otaluzanya. Because don't expect buli muyimba lwagenda okufuluma egenda bahiti. Waliwo good songs nga zo zaakuwuliriza. Bagamba nti Kalo wanyiiga mbu wanyiiga bakuyita ku interview zaabwe togendayo. Ati kyenkugambye tekingasanze kujja ku TV yo n'enkyala ne mmala okukyala n'enkyala ompulira
nga ngenda kuva nga nakayima togenda kuddamu kawulira oba kazanya kwadde ekitundu. Nali ndabyeko omwana eyakyala ku TV Grace Khan. Yakyalako ku TV emu ku interview emu. N'akola interview bambi. Bannange amanyi bagenda kola ki? Oluyimba okuva lwe yavaawo. Siddangamu kululaba because nze following every TV gundi program zonna. Tebaddangamu dduzanya. Baba kyoyagala okugamba babaagala mulina bizibu. Nga tulina ebizibu batugobye mu nnyumba. Oba ng'olimba luhiitiize kati we nakola sirwana nze nafuna calls nnyini eze TV ze siwulirangako nga zinkubye. Okitegedde because Karo yayimbe ne Shiba. Oba Karo yakoze oba okitegeera. Kwagamba ezzala we mweriri mu industry batusirika. Nze ate yala okimanyi. Zisaala kola na interviews. Gwannemerako nnyo. Karo tukole kino but saagala because abantu batujajinga bulala. Gwe kyoba oyogedde bakitwala bulala. Gano yogedde mazima kuva ku ntobo ya mutima gwo oba ne banna abali ebweru? Njogedde mazima kati simanyi balala kibakola ki. Kye balowooza but mbiwulira mu bannaffe eyo. Kino bwe kigenda mu maaso onaava mu muziki. Nga tebazanya nnyimba zammwe ku platforms ezimu. Anti bagamba 10 terikyawoomu. Waliwo agamba nti anyumirwa Karo, waliwo agamba nti amwagala. Tusobola okugenda naabo ate simanyi Mukama kyantegekedde maaso omanyi ki? Tenyinza okumusuulawo n'enkola ebirala. Okitegeera. N'osuulawo music? Karo n'ogenda mu kikuubo? Ate abantu bakola ki ebirala nga tufumba obutogo? Karo ng'olekawo music ng'ogenda ofumba akatogo? Ate munnange. Because baba bakuba enkokola nga baagalako bayimbi 5 baba bazanyo oba onookola ki? Oba okitegeera. Babeerako abayimbi baabwe baagala. Kati let me show you something. Kati nga bwe bakola donations abayimbi abamu ne baba DJ ba presenter bana. Kati olwo abayimbi baffe bambi oba abaana abato batandika baite balina ssente zikola ekyo. Oba okitegeera. Naye ng'oli ajjukira nti oyo teyatuwa katuzanye oli eyatuwa. Oba okitegeera. Byebyo nno Alan. Bannange ba presenter bakyuseemukko naye embeera erabika nga etuuse ku nnyoge. Karo Ku dividing industry into two n'ogamba bano bayimba kino. Bano bonna ba artists. Bw'aba aleese oluyimba lulungi ng'owulira lukola. You play it. Ate ojja kumpeewo kuŋŋamba nti yafulumiza oluyimba lubi nnyo. Because ne fani bw'agenda okitwala. Omanyi kyo balwandikoze. Gwe you call me ongambe Karo oluyimba lwakoze nedda. Oli ayinza okugamba n'agamba tetubakyaza nga tukyaza ano ba Misaki nga tukyaza ano ba Chris Evans. Nze mbanganye buganye. Oli ayina Karo tumuyita n'atajja. Naye nga Misaki twamukyaza gundi tumukyaza ebintu bwe bityo. Nze nagambe siri muntu wa interviews because saagala kunjajinga. Oyogera nnyo amazima. Ate bwe tebagala mazima saagala nnyo kujja mu kamera njogere ebintu ate abantu banfune bubi nze ate kyesaamiinize. Oba okitegeera. Naye nze kyesaagala kiri kimu industry kyendaba ku dividing industry into two. Why? Method ki gy'okozesa okutuusa ennyimba zo ku zino station? Ate method ki Alan era nga bulijjo ozeetwalira. N'otuka ku reception? Ekisooka olaba. Ekisooka industry yaffe teriimu respect kyekisooka. Naawe okimanyi. Just omuntu ayinza okuyita bwese ku interview n'otajja n'ajjamu ennyimba z'omugundi. Naye nga omubudde n'ensonga lwaki tewazze. N'azijjamu nti oyo alina amalala but nga n'ensonga wazimuwadde lwaki sigenda kujja sijja kusobola. Owulidde because naffe tulina sigamba nti Alan wemba nkwetaaga gwe tonneetaaga. Owulidde nti ojjako era kumajo mpite Karo jangu nkukyaze wanino ku gundi weti kugambe sikola ki siriiwo nina ensonga lwaki sigenda kubaawo ate ne wayitawo ebbanga nondaba ku TV endala nga nakyadde gwe noonyiiga munagaana. Waliwo yakinkolako neŋŋamba kati banange nakunyonyo n'okunyono lwaki sajja. Owulidde naye ate gwe noonyiiga mbu lwaki nojja n'ennyimba mu mugundi mu Tezimuzanya because yannyiza agaana okujja ku TV. Okitegeera. Mabulooza bintu etuna mu kamera bo byangu. Mwe mubisobola. Bano abayimba kye bandiise kale urban music. Bo nga musobola okukwatagana nabo. Temulina ng'ejje musobola kukola agundi ne mufulumya omulanga nga gwawamu nti twawula mu music.
Gwani agambye nti bakwatagana. Olaba abapresenta beboogera ku TV n'abayimbi bwe bagenda. Batono nnyo bakwatagana n'abantu abayimba band. Nja okusanga nakuyitako awo. Talina na budde bunyumya naawe. Talina budde bunyumya naawe. Nze nkubuulira amazima. Mpa buwe example akuba ono kyali wange. Kati kyogamba osobola osanga John Black n'akuyitako. Kisinziira ku mpisa ze. Kuba John Black si ye muntu bw'atyo. Mumanyire si muntu bw'atyo. Siri muntu bw'atyo but si bonna sigambye nti bonna batono naye era omusanga kati ziwalo bensanga ne mbatunuulira bwendi ng'alaba kyokka mugenda kusanga nno ku stage y'emu ate n'essene ze bamuwadde oyinza obba ozimanyi oba nga muzinkanya nindeka tonkyayo abantu nakuyitako nakulaga nti takumanyi njovola nzala nosangayo ewange kugamba ndi waka ondaba nnyo mu bintu by'abayimbi. Saagala muntu ampisaamu maaso nga nze mmanyi kyendi. Bwe mugenda ku shows kiba kitya naye era ezzalawo lyerimu. Kyekimu. Owa bandi yasembayo. Bayinza n'okugamba sookaawo gwe abaggulawo. Kankubuli ebintu byebiri mu industry muno. Mulimu empisa si nnungi kale si ze ziri awo ennungi eziri awo. But olina kupambana n'ogumirayo. Bino bye tulaba abapresenta abayimbi nga bapostinga video z'abayimbi bannaabwe ababafulumiza video n'omulaba wa Urban ng'apostinze ya Kyalo Nantongo kyogamba kuba kwebuzaabuza. Kankitwale bwe ntyo obanga mukwano gwe just mullo nga just mukwano gwe nagamba let me post it because she's my friend but I'm posting it sigamba nti I'm going to play it on TV. I can post it on my status, on my Instagram, or my Facebook, but doesn't mean I'm going to play it on my show on TV. Bane bafaani bano be bagamba nabo. Bafaani ki? Bano be tukolera. Oyo naye azannya nnyo gundi. Ate ne banaakaayaniraeyo bafaani because bo balina laba TV. Oba omuntu bamukuba emirundi 9. Kibakuba kibatwala. Kibatwala bafaani ate banaatwala kiki mutakubi balina twala ekyo kyokoze eki. Naye nze kisinga okunnyiza kale mu industry kubanga olaba abaana balina talent singa olaba alina talent nakola bambi akavidiyo ke nakola akayimba because kyekirooto kye ne bagana okukazanya because tebamumanyi bagana okukazanya because talina ssente bagana okukazanya because oba kitegeera. Nze kintu kyesinga obutayagala mu bulamu bwange sagala ku disrespecting me. I don't like it at all. Chovola nze sagala kubeera nnyo mu interviews nga bwe nkugambye. Nze njogera nnyo amazima. Sagala kumalamu nsa. Sagala. Oba kitegeera sagala. It doesn't mean nti ekintu waba oli butakyagadde ate okimukake. Yeah. Anyway, your last words ezigenda eri munnamawulire akulaba essaawa zino nabiki byewandyagadde kale bikyusibwemukko. As the Shanzo Gamba, I'm going to thank buli muntu abaddewo ku Kyalo Nantongo kumpostinga kuzanya muziki wange kumpromoting okutuuka wano wendi because bantu bangi baagwa benatandika oba nabo bakigidde naye bwe mbanga Island Cruise okyasobola okunkompita nongamba Kyalo omanyi jangu tukole interview kitegeeza nga gwe omuntu onjagaliza ate onjagala so nja kwebaza nebaza ba presenter bonna bambereddewo nembebaza aba TV n'aba radio okusingira ddala bonna bambereddewo kuva we twatandika paka kati. Kyekira kyoyagala okuva ewa Kyalo Nantongo ebigambo byatutte nga ffe bapresenta b'okuma TV ne ku nema radio tubiwulirize tufube okulaba nga tukyusaamuko ate nga nkiwa ebigambo byayogedde bayimbi bangi nnyo ebigambo ebyo babadde ku mutima kansuubire abamu ku mmwe abatasobola kwogera aboogeredde katufube okulaba nga tukyusaamuko nchwana abala mujja kuvaayo kati olwo n'oluvannyuma nammwe muveeyo mukuba omulanga gwammwe nagwo gutuuke. Alan Cruz omanyi bagenda ne bakuba abayimbi wano walayi nga tebamanyi wadde ekigambo kuyimba naagaana okuba omwana omutaalina talent baneze njagala nnyo abantu muva nnyo ku talent okusinga okutukako abantu oba kitegeera waliwo omuntu gw'okaka munno ng'olabira tamanyi sijja kulimba naye nga waliwo omwana muto atandika but she's good anti bagamba oluusi talina ssente kyeki awono we twatuuka bw'oba tolinaamu tuula ewaka olinde olina okuteekamu
bw'oto oyinamu okuggyako nga mukwano gwo ng'akumanyi bw'onoomunnyonnyola munnange sirina n'akola atya naddala kati nga zezo TV zenkugambye nti ze zigamba nti gweoli wa bandi tujja kuzanya kati oba olina osasula ewakiri akubeera olunaku lumu akuba lumu mu mwaka indasi yakyuse nnyo bambi kyenyinza okugamba kwezo TV ezo ez'oluzungu olaba ennyimba zo emirundi emeka mu mwaka sijja kulema nti nzifollowinga because I know tebazizanya bannaye sajja nga bakambwe nja kubaza BBS Telefina nebaza Bukedde TV Star TV Delta TV ABS zonna ezo TV ezo bana ezitwagala ffe Radio Simba Beat FM TV kyendala Kaboozi Baba Super FM bane muntu bayiredde kati ze Karo n'alinyiriddeko ddi bwenti Karo waninyiriddeko ddi omanyi bwe nali nfaanana Karo wennamugo waliwo ka video ke nalaba wakakolya mu kadresi kaali ka bbulu yako nno muganda wange kalina bwe kantadde kuba ke natandikirako by then alina emyaka emeka I was 18 bwe nakolya olwo wali oyambadde ng'omazeeyo that was 2015 awo yanga gutandika wali oyambadde ng'omazeeyo engoye ezo nno kankubulye kastoreko video yakayimba ako bakayita batya abantu bakanoonye sikantwala wabula muganga vakwako waliwo akalala ako kaleke Kalo vakwako ako kaleke waliwo kenjagala abantu kale bagende balabeko ako sijja kulimba nti ne title njimanyi because lwali babayimbi bangi baali bakayita batya akayimba ako kale tubulyemu ku bayimbi abamu abaaliko omuntu agende tweweweemu wegagenda bansekerere muganda wange tweweweemu nfune essimu annaye essimu zange lindako tufune essimu ngenda kano tweweweemu musooke munoonya pozi kali kabiri emekaako oba yali 20 oba 13 but nga bona ova wesala ka dress awo net kali ka dress kali kapale na ka top nali ku ssomero nga nsoma kati bino byogenda ku studio nga namukwano gwange yampandika kamese tambula beera nyumba yimbi kati yantwalayo kati nenkola kakayimba sewasewo mumanyi ye yali musita owa big talent ye yali musita oba kitegeera nze ne banzinisanga dansa wayimba nayimbamu naye kati nga bolaba nti onakoze nnyo ogw'okuzina mu vidiyo ne bamuzza ku paati yani yasse olanage endongo si nyangu ne bankomyawo nenzina muganda wange nali simaati omanyi vidiyo twagikola nina n'ensawo nga ngikutte esomero nayina ensawo yange yalimu engatto zange olugoye olwa lwenina okyusa n'engatto oba neki kati nze nga nzi vidiyo nazina nsawo yange eri wano era obalayika vidiyo akutogeza n'okateekayo nja kukuba munoonya akayimba tweweweemu kalimu basita ba all star bangi nnyo mujja kufa bannaye Kalo omanyi akayimba ka misa kikali akagamba nga ne bwonsula ku luguudo gwe noomanyi nali muto nali mu vakaesi wali kito nali mu vakaesi fo ng'oli kito nze nga mmanyi ne makeup n'enviri nga nzimanyi muganda wa ala nzijeyo ebibyo ebyedda awo wenyini wetujja okutambulira mu celebrity track ekitundu ekiddako otherwise for now Kalo Nantongo ebigambo byombiwudde bulungi nnyo Instagram okosa manya so much for supporting mimwe bale nnyo kunjagala bannange Instagram okosa manya Kalo Nantongo official and ku Facebook kuliko Kalo Nantongo music ku page gyenkoza then ku Twitter Kalo Nantongo then ku YouTube banna you subscribe bannange nsaba subscribe ku YouTube yange sibyebi olimba olupya baluta batya nga tumaliza Snapchat kwendi ku TikTok nzo manyi olimba baluta batya ndagirira gy'oli nkusangeyo ngambayo hanizije lavu yeninnye mwana gwe laba nebyenkola binnemye ngambayo nawe ngambako sweetie kyekyakyogala yoyo Kalo Nantongo see you next time so bulungi mweraba Celebrity Track. Subscribe.